Fa nawe kumanyo. Chikole. Ndeba nabakala kugata ku Sauda. Tomera maso. Bakati. Hawa Sauda Madaada. Aga ko isaona le bonso. Ayaka ko isaona le bonso. Letata gali. Mera kwacho. Ewe batakubayo omwana Sauda bajja kubayo wa bodi. Aleta okutimu. Sauda ndabaga ali mu kwesa ku. Kati alagawa. Mukama wangu leka maleka yalagawa. Mugatte ko. Bamutomededda. Omulabe waiti. Labafuza wanuwe. Bamutomededda baba yavuddeyo. Abajja kukuzira. Kale nana baitire. Amateka kotazi. Abaji kabindi. Wewe wadde kimukadde. Bane Madaada. Nakulegulo mwabaddewo kalumanywera oba enkalu. Sauda Madaada full general owa NUP nga bwe yeeyita nti full general. Katono akone Shamim Malende bwe babadde bava e Masaka mu kooti nga boolekera Kampala okujja ku kooti e Kanyanya ey'Akawempe Magistrates Court. Sauda Madaada yabadde n'obusungu bungi ku Shamim Malende in that obwedda avuga emmotoka bubi nnyo ng'ayagala kukoona mmotoka ya Shamim Malende oba emmotoka omwabadde Shamim Malende. Era abakutte akatambi kano abaana ababadde ku gaali ya NUP obwedda beewuunya envuga Sauda Madaada obwedda gye bavugamu mu mmotoka ye nga baagala okuba nti bakozesa Shamim Malende ensobi eyabadde esobola n'okumuviiramu emmotoka ye okwekoona oba okwevulungula sinakindi n'okufiirwa obulamu. Era abaana obwedda bawogana kimu Sauda Madaada ng'alina omutima ng'avuga bubi. Gye byagidde Sauda Madaada teyakomyawo bwe yatuuse yalikodinza akatambi akabadde kajjudde obusungu ate era n'okukaawu bw'amaanyi. Batandide nti Shamim Malende alekerawo kubanga avuga sipiidi oba okuba nti yeevuga sipiidi n'okuba nti emisango tagimanyi egy'abasibe ba NUP wabula alabika mukulikayo mwenne Masaka babaddeyo ekibadde mu kooti mukirabye. Ekibadde mu kooti leero mukirabye. Tuli banyiivu nnyo ku bantu abeefuula nti mwe mumanyi nnyo okuwoza okusinga abantu ababadde mu misango gibaddewo. Opportunity ezita abasibe weeziri. Honorable Shamim Malende leka kwevuga sipiidi. Leka kwevuga sipiidi. Simati omulabye ng'alaja n'ova ku musango naye ng'olemedde waggulu. Omusango tomanyi we gwatandika, omusango tomanyi baani bagulimu, otudde ku makya omulamuzi atuuse naye nga tosobola nakubira bagundi balala balina kuba ku musango ogwo mwana. Kati obadde ogenda kwogera ki? Bane mujje ebyobufuzi mu baganda baffe abasibe. Mujje ebyobufuzi byammwe mu baganda baffe abali mu ndeeyo mu makomera. Kati kijowolereza omaliriza oswadde mwana. Tulina obusungu era niwa muntu tabakuba muyizi bw'otyo era wali ogenda okwebuukisa bw'otyo n'ogwaba nti saleeka muli bw'otyo bwe wali Malende nze nsirisa ebbanga ddene ebbanga libadde ddene nga Sauda Madaada agamba nti asirikiridde Shamim Malende ebbanga ddene nnyo. Kamu Sauda Madaada we yasomoledde ekyama nti amazima yayogedde ne Eddy Mutwe ng'ali yekka. Eddy Mutwe katono atulika akaabe olw'ensonga nti Shamim Malende ono anafuyiza balooya ba NUP bonna kussa n'abasibe bennyini nadda mu kati ne yeewogoma Shamim Malende. Ababano balekedde busungu ki mu mitima.
Obalekadde obusungu. Nze njogedde ne Eddy Mutwe ali emanju ng'avudde ng'ayagala nakkaaba mwana. Bane tukomye ebyobufuzi ebingi ennyo. Tukomye ebyobufuzi ebiyitiridde. Gw'onafuyize baloya baffe bonna olaga nti balinga batalina kye bakola. Tuyina baloya bawera 40 NUP. Oyagala tugamba nti bo tebafaayo. Malende, oyagala tugamba nti okuva lwe bakwata abaana abo nga bali munda baloya baffe ab'ekibiina. Oyagala kuŋŋamba nti pulezidenti waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu asirise ku nsonga y'Abaganda baffe abo. Okedde mu kooti saa 12 ana mwezi. Uli ku kooti. Oyingidde otandise okubikula empapula z'otayinaako idea yonna ky'otayina ky'otamanyi. Baganda bange, muleme kulowooza nti ate wana ate tuyitiridde nnyo. Oyimusa omwana omukisa gwe weeguli oguyeemu amazzi lwa byabufuzi mwana. Baganda bange ffe bibasibyeko mu makomereyo tulumwa. Emitima giba gituluma. Wano njogera ku muntu yali abaddeko emabega w'emidda. Ng'osuze emabega w'emidda owulira ng'olumwa. Buli lwajja mu kooti tubadde n'essuubi ly'Abaganda baffe olwaleero. Lengera ebintu by'okoze mu kooti mwana. Sauda Madaada yabadde tasalikako musali naddala ku nsonga ekwatagana ne munnamateeka Shamim Malende munnakibiina kya NUP ng'era ye mubaka omukyalo wa Kampala mu buufu obwo. Omukyalo ono Sauda Madaada abuuza nti Shamim Malende okuva lwe yakomawo bameka be yakajja mu makomera yereetaleeta mbulooya ayimirira mu maaso g'abalamuzi bameka be yakajjayo. Mukaddeke kamu Sauda Madaada agamba nti abasibe bamuwadde oda tebamwagala. Sauda Madaada yafunye oda okuva mu basibe. Abasibe tebaagala Shamim Malende. Ekibuuzo abasibe baade tebasobola kufuna kadde kwogera na Shamim Malende. That is also another question. Sauda Madaada, very furious. Okumala waddano baga bameka be wakajjayo. Bino biralamu. Mbudde Masaka nga abasibe batuwadde order. Tebakwetaaga nno musango gwabwe. Baganda baffe ffe be bakwatako ne tugenda emidda birala. Tuteeke politics aside. Tuteeke simanyi tiimu gundi simanyi tiimu woyo tubisse wali. Tunulira Eddy Mutwe alina obulumi. Oyimiridde musango tomanyi naye baguyita tomanyi oba bakola ki tomanyi oba bakwata ddi tomanyi toyina kyotamanyi tomanyi kintu neki. Waganda mukomere Eddy Mutwe yagamba batya bakugamba kwatagana ne kanso muyizi goyagala kubeera mulamuzi asukulumye ennyo. Tusima amateeka wagakola tuve mu kuzanyira misango gy'abaana. Tuve mu kuzanyira misango gy'Abaganda baffe nga tugiretamu ebintu ebitategeerekeka. Olabye rope kugamba bakubuza abantu bonna ne bafuna mixed feelings mu court. Buli omu kimuwaddeko nagani kyekigenda mu maaso. Twavudde e Kampala nga tugendaga muntu tuzitegeke. Otuse mu musango oyimiridde bakubuuza ebintu oli kuti my lord please. Ababana balina family mwana. Nze nja byogera batya omanyi nsirise ebbanga ddene mbawaddemu obudde nga mujja mwogera nga nsirise. Malende kyekyali ekamuli. Malende kyekyali ekayunga. Sijja gwa details. Mbadde nkusaba ku lw'Abaganda baffe tugenda mu protest vote. Ababana tubeetaaga. Mwana gy'omuzannyo musango gw'abakyali baffe. Gy'omuzannyo mu musango gw'Abaganda baffe. Mbagaliza bye munjagaliza.
So that is Sauda Madaada nga atwagaliza byetumwagaliza naddala mu line efaananako bwekyo. Simanyi oba wano we tuba tubuuliza ebibuuzo ebibuuzo bino bijja kujja mu mbeera erijjeno. Gwe omulabi kati tuulo osobola okufuna peeni n'olupapula tutandike. Sauda Madaada mukambwe nnyo eri Shamim Malende. Wabula era ne Shamim Malende nkakasa ayinza okubeera nga si musanyufu eri Sauda Madaada. Kati ekibuuzo ekisookera ddala naddala nga Sauda Madaada amaze okuleeta complaints ze. The first question would be, ani appointinga balooya mu NUP? Agamba nti balooya bano bwe baba bagenda ku musango guno. Ye question esobola okuba nti esookera ddala. Naddala legal team ya NUP. Ani appointinga balawyers? Nagamba nti bano bakanso be baba bayimirira ne Eddy Mutwe ne bano. Ate bano bakanso bagende ekitali, bano bagende ekigo, bano bagende wano. That is the first question. Nti ani appointing abantu bano? Ekibuuzo kinaabeera nti bw'olumba Sauda, bw'olumba Shamim Malende obeera tolumbye abakulu ababa bamuwadde obuvunaanyizibwa. That is question 1. Question number 2. Ekya kamera kyo kiba kifaananye kitya? Tugeze nti Sauda Madaada bw'atuula mu kamera ng'ayasa direct munnakibiina munne Shamim Malende, ekyo kyo abakulu baba banaakitwala batya? Case in point, Sauda Madaada yavaayoko n'alumbagana Seggirinya Muhammad omugenzi bubi nnyo, n'ayambalagana naye naddala ku by'obulwadde by'entu byerwaza n'ebisigadde. Era obutambi obwo bwavaayo nga Seggirinya afudde, abantu ne bagamba Sauda Madaada essaawa zino ali mu lumbe nga ya coordinatinga kino na kiri, y'ono yennyini eyayogera ebigambo ku mugenzi. Era mukadde ke kamu kamera eno yennyini Waiswa Mufumbiro yayimirira mu kamera n'ayogera ebigambo ku Seggirinya Muhammad. Wabula ebigambo ebyo Seggirinya wamala ova mu bulamu obw'ensi eno bivaayo ne bisafeesinga. So kati ekyo nkyogera ku nsonga ya kamera naddala ku bantu nti bali mu struggle. Omu bw'abaako ebigambo byayogera ku munne bwe bali mu kibiina kye kimu naddala mu struggle, tekirina bwe kikosa naddala nteekateeka egenda maaso. Bino bibuuzo mujja kubyebuuza naddala bannaffe ku side eya NUP, musobola okwebuuza ebibuuzo birimu. Ekirala, Sauda Madaada bwa recordinga kamera naddala bwa recordinga video mu busungu ng'ayasa munnakibiina munne, abantu abamu beebuuza Sauda Madaada naddala ku lutalo lwa kaadi y'omubaka wa MP wa Kampala, Sauda Madaada ali ttiimu ki? Sauda Madaada ebitundu 10 ku kinne waakyo ali ttiimu Zahara Luyirika. Zahara Luyirika yavuganya Sauda, yavuganya Shamim Malende. Kati tebaabuuza abantu nti Sauda Madaada bino abyogerera mu mutima gwakuba nti ayawukana endowooza ne Shamim Malende. Sauda Madaada akyogerera mu mutima mutuufu gwa byabadde mu kooti oba afunyeyo mukisa naye gunyiga Shamim Malende squeeze nti yali ku ttiimu Zahara Luyirika. Era Sauda Madaada agamba nti ebintu tubijje mu politics, but ate abantu bajja gamba oli ttiimu Zahara Luyirika. Kati bw'oyambalagana Shamim Malende kiba kitegeerekeka. Ekibuuzo ekirala mu nsonga zino ezigenda mu maaso, abasibe tebalina lukisa lucommunicatinga na balawyers. Abasibe tebaweebwayo kadde kwogera na balooya. Nti tugeze abasibe nga Eddy Mutwe bw'aba yeemulugunya ku Shamim Malende, Eddy Mutwe tasobola kwogera na Shamim Malende nga looya n'amugamba nti looyo manyi leka bali abalala bakikwate. Ekyo nakyo kiri awo, abasibe tebakkirizibwa communicatinga na balooya baabwe. Ekirala, balawyers we babadde bajja musango e Masaka, balooya bano tebafunayo kadde ne batuulako bonna Shamim Malende ne banne, era ne beetegeka nti Shamim Malende olinako. Kati ekyo kidda ku saidi ya Shamim Malende ne balawyers. Balawyers tebafunayo kadde katuula ne boogera nti omanyi Shamim Malende gwagenda okusooka okuwa submission yo, simanyi mu kooti bwe bakiyita,
eyinza okuba teba submission but Shamim Malende gwogenda okusooka okuwaayo submission yo kanso Nalukola addeko kanso Mumuzi addeko n'abasigadde ekyo ba lawyers tebatera kukifuna oba okwewaka briefing yako because bw'owulira submission ya Sauda Madaada kibeeranga ekiraga nti Shamim Malende ono yeefuze buli kimu mu kooti era nga takkiriza banne kwogera yadde okutambulira ku order kwe bajjidde. Ebyo bibuuzo naddala mu nsonga nga bwe zitambula. Kale ku vidiyo eno osobola okulaba mwana mulenzi AGALIWO ne Eddy Mutwe engeri gye baatuusiddwa e Kanyanya. Bano baaleeteddwa mu drone era mu bukambwe obutagambika mukwano gwange nga bw'olaba awo babadde baggyibwa mu drone. Yes, AGALIWO yabadde alina omusibo omulala gwe bamusibye naye ku mpingu abo babadde babaleeta mukwano gwange. Mukadde kamu ne mwana mulenzi Eddy Mutwe bw'atyo ng'alina ku miggo yaleeteddwa era nga naye ali ku mpingu wabula ng'ate omukono omulala musajja wa Katonda guli ku miggo. So Shamim Malende also had a time okwogerako eri amawulire ekiro ekyo ku ngeri gye baategeddemu biki ebyabadde bigenda maaso n'engeri gye baddusiza Eddy Mutwe omune AGALIWO okubeera nga baavugibwa okuzisibwa mu Masaka prison gye bawangaalira ne tufuna amawulire nti ate bawambiddwawo ne bateekebwa mu drone era ne bavugibwa bunnambiro nga baleetebwa e Kampala. Bwe tutyo tukwatiddwa omukisa nti tubadde tukyali Masaka era naffe ne tuvuga bunnambiro nga bwetugoba drone eyo wamu ne leader of opposition n'abakulembeze abalala ne bannamateeka abalala ne ba foot soldiers bonna ffenna nga tujja tugobe emmotoka eyo tulabe ewa gyetwala Eddy Mutwe ne AGALIWO Kivumbi. Era tugenze okukakkana nga AGALIWO Kivumbi ne Eddy Mutwe babiri bokka nga bavugiddwa era nga baleeteddwa e Kampala ne batwalibwa mu kooti eyitibwa Kawempe Magistrate Court. Kooti eyo nno esangibwa wano e Kanyanya. N'olwekyo bwe tutuusaawo ne babaleeta ffe nga bannamateeka tubaddewo nnyo ne tubuuza ekibakwasiza naye nga tewali atunyega. Ne tufunye omukisa okubalabako nga Eddy Mutwe ali mpinga oba ng'awenyera ng'era atambulira ku muggo nga ne AGALIWO Kivumbi ali mu bulumi bw'amaanyi. Era ne batutegeeza nti nabo tebannategeezebwako nsonga lwaki baleeteddwa okuva eri mu kooti y'e Masaka era ne baleetebwa e Kanyanya. That was Shamim Malende ng'akuwa ku briefing y'ebyo ebyabaddewo era agamba nti bagumiikiriza era basomeddwa emisango emipya gitakwatagana n'egyo egiri wali side z'e Masaka. Ojja kujjukira nti nga 8 September bano we basuubira okubanga bakomezebwawo. Tugumiikiriza ku kooti oluvannyuma bayitiddwa ne batwalibwa mu kooti emu maaso g'omulamuzi e Kanyanya era ne basomerwa emisango gino emipya era nga gino tegikwatagana n'egyo egiri e Masaka mu kooti enkulu. Babagambye nti bwe baali bali e Kavule ku National Unity Platform ku kitebe kya NUP beetaba mu kukola dduyiro n'okutendeka dduyiro alina okukolebwa ab'amagye era nga bagamba nti bali tebalina kutendeka bantu kukola dduyiro oyo kubanga kimanya amateeka bwe batolina lukusa lwa minisita. Era ne bagamba nti ekyekikolwa bakikola nga beegasse n'abalala bangi be bakyanoonya be baagala okugatta ku fayiro. Ne bagamba nti era omusango gw'okubiri abo bennyini beekobaana okubeera nga bazza emisango egya naggomola era egyekuusa ku bintu eby'amagye n'okutendeka abantu mu dduyiro ow'amagye. So awo emisango gyonna bagyegaanye era bwe bamaze okujegaana ffe nga bannamateeka ne tubasabira okweyimirirwa mu kooti eno ey'e Kawempe Magistrate Court. Tubadde n'omukisa nti mu kooti eyo tubaddemu ne leader of opposition John Senyonyi, tubaddemu ne secretary general era ng'abo beeyimiridde betuwaddeyo nga abayima ab'okweyimirira abantu bano ababadde bakwatiddwa nga bateekeddwako emisango emipya. Era tufunye ne Speaker Luyombya wamu ne Nobert Aliho nabo ne beeyimirira omuntu waffe ow'okubiri era nga babadde ba sureties 4. Wabula olw'obwangu n'okuba nti kituguddeko kiyifuyifu tubadde tetusobola kubeera na LC1 letters zaabwe nga bwe kirambikiddwa mu mateeka yadde okuba nga tufuna ez'aba Eddy Mutwe n'ez'aba AGALIWO okuziteekayo mu budde. N'olwekyo kooti ekkiriza n'etuwuliriza naye n'etulagira nti ng'ennaku z'omwezi 8 September tuleete ebiwandiiko ebikwata ku secretary general gy'abeera ne ID ye
ebikwata ku leader of opposition gy'abeera ne ID ye, ebikwata ku luyombya n'ebikwata ku Nobert aliko okuba betukozeseza nga basureties. Era tusuubira nti ennaku z'omwezi nga 8 Septemba baganda baffe ababiri Akiliwo Kivumbi ne Eddy Mutwe bagenda kukomezebwawo e Kawempe Magistrate Court wano e Kanyanya, tubeere nga twongera mu maaso ensonga y'okubasalira okweyimirirwa. Kye tugamba kiki nti ffe nga bannamateeka tetugenda kukoowa. Tukimanyi nti bino ebimu bijooteeka. That is Shamim Malende for you nga nnyonnyola byonna nga bwe byatambudde olunaku lw'ejjo. Ebimu ku bifaananyi by'oyinza okulaba y'embeera eyabadde wali e Kanyanya. Mwana mulenzi amanyiddwa nga Eddy Mutwe nga omulaba awo ng'ali mu sel oba akaduukulu akakooti, wabula era still ng'ali ku mpingu, ng'ali ku mpingu. Oluvannyuma baabatutte nga bw'oyinza okulaba baddiziddwayo n'obudde bwa kiro mu kkomero. Ojja kujjukira nti kooti yatudde essaawa 12 ez'akawungezi. So awo nga bw'olaba emmotoka z'ekkomera wamu ne poliisi nga biddusa baana balenzi bano okubazzaayo mu kkomera. Oluvannyuma lwa byonna, His Excellency Bobi Wine went to his account wali kwe yasinzidde n'abaako obubaka bwe yaweereza naddala ku nsonga ezikwatagana ne bano nga bw'oyinza okulaba. Agamba nti the continuing persecution of our comrades Eddy Mutwe, Akiliwo Kivumbi, Mugumya Gaddafi and Wakabi Grace Smart is not a sign of strength, but a sign that the criminal regime fears the common people so much. Agamba nti okusigala nga bakutte baana balenzi bano bonna Eddy Mutwe, Akiliwo, Gaddafi wamu ne Wakabi Smart tekiraga maanyi eri abo ababakutte, wabula kiraga nti bali mu kutya era batya omuntu wa wansi oba omuntu wa bulijjo. Eddy Mutwe is principally a barber, Akiliwo and Wakabi are drivers. Gaddafi runs a pool table business. Seven never expected that such ordinary Ugandans are doing ordinary work would get involved in a struggle to dislodge his criminal, inept, corrupt and brutal regime. Hence these trials and tribulations. So agamba nti Eddy Mutwe musajja musazi wa nviiri oba kinyoozi. Akiliwo ne Wakabi abasajja abakola mulimu gwa bwa driver. Ate Gaddafi yalina business za pool table zatambuza wano na wali. N'agamba nti President Museveni teyamanya ti abantu ba wansi bwe bati basobola okukeera ne beegugunga ne babeera nti nno benyigira mu struggle olw'embeera ya gavumenti eno erimu okulya enguzi, erimu okukola ebikolobero n'ebisigadde. I've been following their court appearance, first at Masaka, where they got an opportunity to apply for bail several months after it was filed. I also followed the arraignment of comrades Eddy Mutwe and Akiliwo Kivumbi before another court in Kawempe, where they were laughably charged with conducting military drills. The regime does all this to divert us, keep us busy, and exhaust us. We must deliberately refuse to give in to their intention. I am glad that these comrades are of strong spirits, motivated by their innocence. So Bobi Wine agamba nti abadde agoberera byonna ebyabadde mu kooti e Masaka, abaana balenzi bano bafunidde omukisa okusaba bail, ate era wayisa akabanga ne baleetebwa e Kawempe Magistrates Court nabyo abadde abigoberera. Wabula Bobi Wine agamba nti omusango gwateereddwa ku bano gusesa n'okusesa oba guli awo tugambe nti gwa lujerengerezo olw'ensonga babataddeko omusango gw'okukola duyiro ow'ekinnamagye. Bobi Wine agamba bino gavumenti ebikola kubeera nga ebadaivatinga kubajja ku mulamwa y'ensonga lwaki ekola bwetyo. Wabula agamba nti bo tebagenda kupowa era ye musanyufu nti Eddy Mutwe wamu ne banne bakyali bagumu ddala. So mukadeke kamu ne Joel Ssenyonyi yafulumiza obubaka still ku mukutu gwe. In fact yabaddewo ko buterevu. Agamba nti after the court session in Masaka, Eddy Mutwe and Akiliwo Kivumbi were speedily brought to Kampala Magistrates Court in Kanyanya, and we've just been charged with a new offense of unlawful drilling. The persecution continues, but in due time all this will be history. So Joel Ssenyonyi naye agambye nti
baana balenzi bano baleeteddwa era ne baddamu ne bateebwako emisango nga bwe nkunyonnyodde wali n'agamba nti bino byonna mu bbanga eritali lyawala bijja fuuka lufumo. So mukadde ke kamu ne David Lewis Rubongoya namulabyeko awo nga nnyonnyola ku byonna ebyabaddewo era woyita ku mukutu gwa David Lewis Rubongoya agamba nti no matter how long these dark days last, dawn will eventually break, a new day will come and light will shine upon Uganda. Agamba nti newankubadde ng'ennaku ez'akazikiziki enzikivu ne we zinaaba nga ziwanvuye kyenkana ki akakasa butereevu nti omusana gujja kudda era gwake eri eggwanga erya Uganda mu bbanga eritali lyawala. So that is David Lewis Rubongoya for you na byonna ebyabaddewo. So mwongere okuba nti musabira Eddy Mutwe wamu ne Akleo Kivumbi n'abalala abali mu line efaananako bwetyo. Kale away from that olunaku olweggulo family y'omugenzi Tamale Mirundi Joseph Tamale Mirundi senior babadde n'okusaba okw'okujjukira omugenzi wali ku St. Javira parish Bunnamwaya we basabidde omwoyo gw'omugenzi. In fact balaunchinze nga bolaba ekifaananyi ekyo ekiriko Mirundi Media Plaza balaunchinze abafamile ya Tamale Mirundi senior omugenzi. By the way group photo olengera Tamale Mirundi junior mu kifaananyi oyinza okugamba yesi wa family bwe yayimiridde ayina engeri gy'atunudde eri side wadi badde nkugamba nti balaunchinze okola ekizimbe ekimanyiddwa nga Mirundi Media Plaza. Ekizimbe kino bakilaunchinze ku lunaku luno era nga bagenda kukuŋŋaanya akawumbi kalamba yes kebeetaaga okukola Mirundi Media Plaza okubeera nti bajjukira omugenzi Joseph Tamale Mirundi senior the late now. Kati mu buufu obwo bagamba nti buli muntu kyekiseera okuba nti nowabaawo okukuŋŋaanya akasimbi okuweza akawumbi kalamba. President Yoweri Kaguta Museveni y'omu ku baasose okuteeka ssente mu kittavu kino yataddemu obukadde bwa Uganda 3. Yes, obukadde 3 bweddu. So omwoyo gw'omugenzi Tamale Mirundi Mukama agulamuze ekisa era ayongere okuwummula emirembe yonna gyali. Kale away from that olunaku lweggulo twakulaze wano story oba twakola video gyevuddeko olunaku nga lumu emabega nga full figure bumwefuka ne Lili Semambo. Lili Semambo ye bodyguard wa Catherine Kosasira. But after all that happened bano bayogerezeganyiza ne baddiŋŋana era nga mwana mulenzi Lili yetondedde full figure n'akafuba n'akamugwamu wevu etondera because maybe awulidde bubi oluvannyuma okukyalika ka video ako kuba tuliba mu nnyumba emu tubanye tulaba nga tukola ki tulwanagana era tuza ne tuli consilinga era ndooza buli kimu kiri bulungi era ndiso Jennifer full figure what happened era ngono muganda wange tulina kuyombagana ng'abooluganda. Okay, Jennifer Wesonyiwe bagala kusaidiyo munsi ekyobugagga ekisingamu kwagalana ebbanja Katonda yatuwa ebbanja lya kwagalana ate Bayibuli tugamba timusonyiwenga ennaku zammwe zibeere nnyingi ku nsi musonyiwenga abakola obubi ennaku zammwe zibeere nnyingi ku nsi. So mu bulamu bwe tutambulamu tufuna challenges nnyingi naye ekyokusonyiwa kya muntu kine President Museveni mumulaba asonyiwa nnyo abamukola obubi n'olwekyo nti ekyokufumiitiza kya buntu okufumiitiza n'omanya nti kino nakino neekonye wano nina okubeera bwenti ne bwenti. So that's life is full of a challenge. Embeera gye tutambuliramu ffenna twekosa mu ngeri emu endala tukosa abalala main point beera yakusonyiwagana.
ndabye liri agamba mbu tuli ba Luganda kati ate abooluganda mwekuba bwekubi wayi mbu Namukasa bamututte keewaze bino bye munoonya akantu mbu kankwateyo akantu Namukasa bamugambye nti akantu genda okakwatire ewammwe gasiya bulolo. That is a very serious issue. Mutabani w'omugenzi Evelyn Lagu. Mwana mulenzi oyo embeera gy'ayitamu si nnungi n'akamu. Okuva maama lwe yava mu bulamu obw'ensi eno alina feezi ey'obulamu gy'ayitamu enzibu si ekyakuleetera okwekyawa n'otuka ku levu ey'okwagala n'okugezaako ko omusawo w'ekinnansi ebintu abitereeze ng'olaba bitabuseeko. Tusobola ddala trauma entiisa trauma bira gyenaitangamu nabiranga traumatized byenalabanga kuba mama wange bamusalanga ndaba bamufumitanga ndaba buli kimu kyagendanga mu maaso nga ndaba kati ne exposure nti nabeeranga mu malwaliro nga njiga different drugs njiga benzo oxyl kaweke bakataka benzo oxyl. Mwana mulenzi mutabani w'omugenzi Evelyn Lagu okuva maama we yagenda ebintu tebyaddamu kubeera kyekimu. Mwana mulenzi ono yayiga ebiragalalagala ate ebyettabwe ennyo njiga different drugs njiga benzo oxyl kaweke bakataka benzo oxyl okateeka wansi w'olulimi n'okalekayo kayambako ku antidepression ebyo ku antidepressinga ne anxiety ezo kati nga kenteeka wano eno nenfuna ku mirembe era okateekawo nekagwerera oluusi nensmokinga enjaga kati nga mataddemu kabenzo nensmokinga vibes zeyongera kati nga era okufuna otulo nga nkoza kiba kya tramadol naye ompeke yali awo ya green nga mira tramadol nesobola okwebaka naye nga tutwali twambula nga sobola kwebaka nga ebirozo bisigala bitambulira mu mutwe ate awo mu kuzika nafuna abantu bangi abajja olunakusuubiza kino nakusuubiza kiri naye as time goes on bona bagenda bakola ki si kunsuulawo nti azindo bagenda ku byabwe byebalina okubeerako tebinyanguyidde kuba kati exposure njina with drugs kuba nzimanyi ez'okukozesa naye okuba kati barehabilitating nga nze batula mu rehabilitation so control weeri sikyali addict ndi addict nti buli kaseera n'okusmokinga sikyabiriko ebyo okutwala mu rehabilitation center kyajja kitya wali olina engeri gy'olwaddemuko ne balaba nti okyasobola oyo nno ye mutabani wa Evelyn Lagu ayina embeera y'obulamu gye yafuna ndoza bannasayansi mwe muyinza okusinga okuba nti mugitegeera oba naddala abaasoma ensonga ez'eddagala n'okujjanjaba. Anifunye psychosis nga omanyi psychosis omuntu oba ovuddeko batukyategeera bigenda mu maaso oba ogenze oba nebakugambe nti abanga bafunye mu personality endala kikibata psychosis oba psychosis is common with bipolar disorder ne schizophrenia ne schizoaffective disorder kati nze bandiagonizing ne schizoaffective disorder naye ngeri drug induced nze yalinga jeretera nti nasmoking nga drugs ezo nga neretera schizophrenia schizoaffective disorder eno kale mu family yange ku ludda lwa muzeeyi wange tulina record nti bantu baziba nga babatwala ebutabika
nti je kiri waffe abantu balwala schizophrenia niba tunakyokozeseza n'abatana kyebakozeseza naye nze kyange kyali drug induced nti onakozesanga drugs zineeno nentriggeringa psychosis kwe kuntwala mu rehabilitation centers. So ye mwana mulenzi oyo bambi ebiseera ebisinga mu nsi muno bw'obanga okyalina omuzadde w'omukwano gwange muwe nnyo kyonna ky'osobodde ate era mweyabize mubeerewo mu mukwano. Make sure you feel the love of your parent until it lasts. Ensi omuntu yekka asobola okukutegeera mutaayi wange n'akutegeera ebyaddala ddala ye muzaddewo. Atali muzaddewo abantu bonna abasinga mu bulamu bajja ne bagenda, but your parent will be there paka ku kisembayo. Ne bagamba nti nno bakusanze obba maama we era bambi akuwondera akaaba, bakutwala ku polisi ng'akaaba. So ebiseera ebisinga akaseera ke tufuna n'abazadde baffe tukenjoyinge, tubasiime nga bwe kisoboka buli lunaku. Kale funayo akadde ogambe maama wo nti maama nkwagala nnyo. Funayo akadde ogambe oyo muzadde wo bataata wo nti taata nkwagala nnyo. Make them feel loved kubanga bo baakulaga omukwano kuviira ddala ng'oli muto. Bw'obanga omuzadde wo tokyamulina nga yava mu bulamu obw'ensi eno, that is very sad. But era bw'ofunayo akadde ogenda we bamuziika n'omulimako, obeera tokoze bulogo okugenda ku ntaana ya maama wo oba taata wo oba muzadde wo yenna yafa n'olimawo n'okiliiningawo ne wabeera clean, obwo si bulogo. Omanyi abantu abamu bamanyi nti bw'ogenda nga maama wo yafa n'ogenda ewali entaana ye n'ojjawo ku muddo n'olongosaawo n'aba nti waali wayonjo, abantu abamu ssebo babuyita bulogo. Tulabye nnyo. Kale ekifaananyi ekyo kifaananyi kya Desire Luzinda. Olunaku olwaleero nga 15 lwe lunaku mulindwa. Embaga, it is going down today. Desire bamuteekako empeta mu butongole era naye ateeka ku Levikson Lubyogo, mwana mulenzi Lubyogo naye bagenda muteekako empeta mu butongole. Desire Luzinda ateeke ku Lubyogo empeta ne Lubyogo ateeke ku Desire Luzinda, afuke Desire Luzinda Lubyogo. Towulire wabula ababiri bano batambudde ne muwala we ebbanga lyonna era bondi yaabwe eri wamu bweti. So nkakasa ne omuwala wa Desire Luzinda ali mu kweteekateeka okuba nti bagenda kufunayo omuntu omulala gwe bagabanyiza ku laavu. Manyi maama laavu abadde agiwa muwala we yonna, kati maama alina okukwatako kipotion n'akikwasa mwami Lubyogo we bu. So kyemmanyi kawala ka Desire Luzinda keeteeseteese dda process gye kagenda mu kamaama empya. Ekirala olunaku olwaleero njagala obbategeeza abaana ab'Uganda, mwenna nga mbadde mwepikira Solomon Kampala mutabani wa Bobby Wine. Teri kati waliwo ebadde bigamba kati Bobby Wine wayingira wali mu ntebe, kati nze jataayiza wano Solomon nfuuke mukyala we, kati oli abeera first son, kati nange mbeere first daughter in law. Omusajja yamenye ne vivi. We mama n'omugamba nti yes kahaaga n'akawa omwana omuwala n'amubuliramu. Solomon walumiza abawala b'e Kampala. Beeyongedde okulumya buli abadde alina essuubi. Obugalo we babutulaga we batulaga, obugalo we batulaga, obugalo we batulaga, obugalo. Naye bannange. So Solomon Kampala ye abalagiddewo nti agenda ba musajja wa buvunaanyizibwa. As young as he is, yagetinze engaged ne muninkiniwe. Ate ng'omukwano gubaddewo tebeesanze jjo. Kadi
mweba it will end in tears mujewo bulogo bwa mwegasio mwerere omanyi byana mwe kale tukomeo mu politics uliriza bulungi tovuma toyomba wabula uliriza ebifaananyi bino ebibiri byapostingidwa mwana mulenzi amanyiddwa nga Godwin Toko. Godwin Toko is one guy agoberera ennyo ebyobufuzi bya Uganda and is celebrated mu line eyo. Is a critique ku politics wa Uganda. Era yenga opposition ne ruling government bonna abakuba mu tochi buli kadde. Era musajja wa agora discourse nyo side eyo. Kati ebifaananyi bino bibiri posta emu eriko omukulu Lubowa Sebina gy'aviira ayagala kadi ya NUP era nga ayagala kwesimbawo ku kifo ky'omubaka wa Nnyendo Mukungwe. Ku posta eno kuliko ebigambo ebigamba nti temuli embidde na kitembe nzize. Wabula era ku posta eno kuliko abantu babiri. Kuliko ekifaananyi kya Lubowa Sebina gy'aviira, kuliko n'ekifaananyi kya His Excellency Bobi Wine. Ye posta eyo. Kati bw'ova ku posta eyo waliwo posta endala eri ebadde ya NUP. Eno posta ya NRM. Posta eno kuliko mwana mwala amanyiddwa nga Kobusinge Olivia Rwabwogo Akiki. Yesimbyewo wabula ku posta eno ayagala bwa National Female Youth MP. Empowered Youth Resilient Economy. Ku posta eno mwana mwala ono yataddeko akabonero ka NRM. Bw'amaliriza n'ateekako n'aka PLU, Patriotic League of Uganda eya General Muhoozi. Ku posta yemu n'ateekako President Museveni. Kobusinge yeetaddeko n'ateekako ne President Museveni. Kati gye tuvuga tudde olabika olabayo. Eri posta ye NUP omukulu yataddeko ekifaananyi kya His Excellency Bobi Wine. Eno posta ye NRM owe NRM naye yataddeko ekifaananyi kya His Excellency President Yoweri Kaguta Museveni. Kati wuliriza mwana mulenzi Godwin Toko kyabuuza. Supporters and members of NUP and NRM, what the hell is this? Ng'abuuza nti abawagizi be NUP n'abawagizi be NRM kino kiki? Bino biki bye mukola? Why are so many of your candidates doing this to their flyers? Nti lwaki abeesimbyewo abasinga bakola ekintu kino nga bafulumya zi posta zaabwe? Looks shabby, childish and rather unfortunate for national politics. Is there a rationale for it? Mwana mulezi n'agamba nti bino ebintu birabika nga bikyafu nnyo, birabika nga byakyana kito, era kinakuwaza nnyo eri ebyobufuzi by'eggwanga. Kati mwana mulezi Alan Senyonga n'amugamba nti kino bakikola for brand association, okulaga nti balina association butereevu ne His Excellency Bobi Wine ab'NUP n'ab'NRM bakikola okulaga nti balina association butereevu ne President Museveni. Toko n'agamba oba Godwin Toko, isn't that what the party symbol is for? Nti akabonero k'ekibiina tugezaako NUP manvuuli si kye kaliwo okulaga brand association. Owe NRM basi sijo olina okuteeka ku posta rather than oteeka ku President Museveni ebbali. Era owe NUP umbrella sijo olina okuteeka ku posta rather than okuteeka ku President Bobi Wine ow'ekibiina ki NUP. Godwin Toko n'agamba, this looks more like people pledging blind loyalty to their political leaders, which, if you asked me, is dangerous for national politics. Godwin Toko n'agamba nti kino babanga batandise okulaga okufaayo okwekimpatiira. So mwana mulenzi Godwin Toko ng'agamba nti ddala omuntu w'okozesa ekifaananyi kya president w'ekibiina kyo obeera toli mu kufera bantu okulaga mbu nno ofaayo nnyo eri omukulembeze w'ekibiina
It looks more like pledging blind loyalty to their political leaders. Era agamba nti kino kya bulabe nnyo eri ebyebufuzi by'eggwanga bwe bibanga awe bivuga bidda. Kale ngenda kubanga mbatumirako then tujja genda mu sports. Nabagamba nti obatumirako kyolina okukola genda ku YouTube channel ya Agaliwo commentinga ku video. Buli video gy'olaba bw'okommentingako nze nondayo video gye nsembyeyo okukola then nensoma comments oba ne mbatumirako mwenanga we mubaddeko. Njagala kutegeeza ku banafu aba Honey Bites. Bano bagamba bakolera snacks eza buli kika. Abaana badda ku ssomero, oyagala daddies, oyagala bagia, ebyokulya byonna abaana bye batwala ku ssomero ne biwangaala okumala akaseera akawanvu nga balyako we baagalidde. Aba Honey Bites bagambye ekyo bazze kubanga bakigonjoola. Mu mbeera yemu bakola cakes, bakola pizza n'ebintu ebigwa mu kkowe eryo. Ku 0709 75 mukwano gwange. Mukadeke kamujagala kutegeeza ku bannaffe aba Alson Painters UG bo basiizi ba langi. Olina ekizimbe kyo oyagala kukyusa ndabika yaakyo, Alson Painters UG bazze kubanga bagonjoola ensonga z'ebizimbe okuba nti birabika bubi. Bakusigira kalangi kipya kikadde bakisiga langi. Ne obanga oli bunaayira osobola baweereza message ku WhatsApp oba bakubirako ku 0705 19 36 ensonga ne bazikwasaganya. Kale akantumirako ku bantu wano abali ku Agaliwo nagambye just kyolina okukola kya commentinga ku video za Agaliwo then automatically manja kutumirako. Kale kantumire ku bano ono yeeyita Anonymous. Teweeyita Anonymous, wawandika Anonymous. Yes, webale kulaba Agaliwo. Madfoot Lover Foda, webale kulaba Agaliwo. Miliklong K9S, thank you for watching. Get to favor now webale kuba nti olaba Agaliwo. Motonyi Katushabe webalire ddala nnyo kuba nti olaba Agaliwo. Kali, thank you so much for watching Agaliwo.